ng'omuwendo gw'ababaka ba Parliament gweyongedde okuva ku babaka 375 nga kati bali 458 mu Parliament ye10, ekintu ekiraga nti ebitundu ebikiikirirwa mu Parliament byeyongedde obungi. Kino kiddiridde gavumenti okutondawo zi district empya n'ebitundu ebirala ebikiikirirwa mu Parliament. Ebitundu ebipya ebikiikirirwa mu Parliament kuliko munisipaali y'e Kiira, Bukono, Tochi, Terego County East, Upper Madi Okor, Ivy County, Bukoma Nsimbi South wamu n'ebirala. Abamu ku babaka betwogedde nabo bakkaanya n'ekyomuwendo gw'ababaka okuba omunene kye bagamba nti kyakunyigiriza ebyenfuna by'eggwanga. Wabula nga kino kyasabwa President Museveni abalonzi. Mu kaseera kano nga tulina ebizibu bingi, abantu baali badde tebasaba constituency. Zino constituency ezibweba bannayuganda kazibe districts teziweebwayo for service delivery, ziweebwayo kutuukiriza bigenderwa bya bufuzi. We actually are talking about reconsolidating districts and local administration so that we spend less money on overheads and more on delivering services to the people. Ekyokwongeza constituencies nchogerako kubanga oraba constituencies bazongeza kubanga abantu bazisabye. Gye buvuddeko President Museveni yategeze eggwanga bwe yali ku Parliament nga bw'atejjusa kutondawo bifo by'ababaka ebirala. I am responsible for a big parliament. I have no apologies. This is because I travel a lot in the country and I see what the people need. And when I come, I propose some additional constituencies. Like, for instance, I worked for, and I'm glad Parliament approved, for the Eek constituency. Wabula yo omwogezi wa Parliament Helen Kawesa ategeezezza nti ekyomuwendo gw'ababaka okweyongera kyabakosa nnyo mu ngeri nti Parliament nfunda era yeetaaga okugaziya ekintu kyagambye nti kikolwako. Nenga tusuubira nti mu maaso mweka ejijja ng'ebiri twasabye gavumenti ssente etuwe ssente ensimbi tusobole okugaziya Parliament. Ku Kingdom TV nze Steven Tulyarugayo amalindirire.